Okutuukayo ku stage. Stage nvudde bwe kiba kibadde kirungi mukama wange. Okutuyanirira kubadde kungi biki ebikuluma? Just ndimuko shataakamu naye nga bamanya amagye tegeeroka. Tobeera ku original. Okay. Live band okugikuba kibadde kitya? Live band nnungi, ekifo kirungi, abantu balina vibe ate n'abakuba bamanyi okukola ki okukuba. Lwaki abasinga abayimbi bavuyira ku live band okwo? Nga obimanyira music byonna byakuyiga. Kati waliwo abamu nga ye tatwala budde ekyo mukiyiga nga kirowooza butakirowooza. Kati then nafuna chance gamba eyagala nnyo music ni mugenda kuziba. Nenjigamu ku bivuga kyaba njyamu mbikubira abantu nti okulagako ku bakyali baffe tewolusi. Kubanga okuyiga ebivuga ky'ekintu omuntu yasobola okunyonyola music akubivuga okunyonya music ava ku ki. Abantu bayimba bulungi bakola kinaye omuntu okunyonya music feeling ya music weva eva mu instruments ebigambo buli omu abirina aba n'ebigambo naye feeling eno yakola music ati oba music wafe abanyolo kuba tusooka bye tusooka kweyiyiza kodi noga zino kodi weziyiza mu bigambo ebirungi zigenda kunyumira abantu kati ng'obasekoni baproducer baffe bakuba engoma kuba zenna chance ya producer okubeera nga police tebasasizwa na studio naye babanjagala kukayivayo okumanya kwangomba nina era big up producers. Bano abayimbi bagamba nti bafulatingira ku byuma ebyo bakole batya? Balina kuyiga music abamu bati bamuyize gwana wana Uganda music alimu kukyuka oba alina okukyuka bwaba takyuse tugenda beera wera nga tuyimbira audience yaffe eya bulijjo okirengera mpaka tunava mu kuyimba naye bwe tubasiza music yakyuka wana Uganda tuyimba nnyo lwakuba twetya okita twagala kubeera nga twepackagingire ewantu wamu tugende wano mu Uganda bakulinta badde kyanga mukaka wabadde egundi naye nga abantu twatusinga okuyimba abo bonna abava abasajja abavuzi west abava endongo yaffe enkulu just lwakuba nti tegenda mu byaddala ami walina tebagenda byayira omulembe guno abantu abakkiriza live band music kati mbiva ebisinga zezikola bebale nnyo bali ddala okukkiriza industry ekola ekikwabyo ebimu ku bikuza industry. Okay, Uncle Bafa, obadde wali ng'oyimba n'ogamba buli kimu genda kikola kasita bato zazze nebuuza ani awo bwe tuba tuleeta anti ebyo nabadde nkukuba kali akantu nti ondaba engeri gyenkuba drums gyenkola ki kati ebintu bya bato naawe oba onoonyayo ali mu kategoriyo kuba kati bonopa bato n'omuntu nja kusooka nzije ntule ku ngoma nga nze mukubira ayimba ennyimba ze nzire ku nnanga mukubiri zibale okuggwayo ntandike nze nzire ku stage kati nga ate yawedde odda kuba mbadde nkyalaga skill kuba wali tuba tugenze kulaga ani akola ki ani asobola mu kintu kino so that industry ejja namaaso. Of course mba ne band naye ekyo byemu ku bintu ebirungo ebibeeramu byoba olina okulaba nga bato likola ki bweba bato kuba it is about music kati bato oba ya music tebina nnyo kulaguna ate ne bato zaffe zine zaffe clash za ddala nti obateekawo obeera eri n'embeera tusooka twekubamu nga sibira okuyimba kayimbako kabulijjo sobola okukubira mu traka yo awo nenkusoma okuva wonna bwoli byotakoze byokoze nenkusomera nenkulabisa oba naawe ondabisa n'okola ki nondabisa kugamba abantu ne bafuna omwoyo ogwo kubanga wano mu Africa ebyo ffe tubisobola. Nabaddeko n'omukulu Vampino n'agamba nti Ziza Bafana n'omukulu DJ Michael oba King Michael abeesobolera mu bato nga bagase babiri. Tekirina buzibu naye nga ajja kiwulira kuba kyeyepikira ekintu kya ddala. I respect Vamp kuba waddala naye ate waliwo ebyaddala waliwo ebintu nga byo byaddala nga byaddala mwana. Olowooza lwaki asobola obbagatta babiri? Yakoze mistake ekyo kukyogera ndumu naliko ku show yali ya Swanza yali Roast and Rhyme nali sinatuka sina malema kuyimba vibe gye nateeka ku stage mbandi yawo nga Dr. Camilias Vampos ali ku stage ali kitegeeza vibe yo buli omu aba agyewulire akusobola. Ennaku zino gwe ne manager Roger omukwano nga gubatta mali mugana ng'okwewola ebbanga mpanvu nakyo tunabe temukolaki tebigasa kati Roger alina abaana bazadde nga tuli babiri n'abaana bazadde abaana nga tuli babiri kati abaana bwe bakula ne basanga tuli mu bintu ebityo kuba ffenna buli omu akola byakola Katonda yakola ki gwe tuyabagenda tusasula Mukama yatusasula muno kati nze byemmanyi nti oba manager Roger muyinako obuzibu oluusi kubaga buli otukula mu maaso ebyo ebintu oba olina bikola kyobisasula naye nze manager Roger mwebaza nti asobola okuba nti asobola okujja nagamba birthday omuyimbi kwa twatamuse kwatagana ategedde birthday yange azanetedde akasente mu baasa ak'amaanyi awulidde gita agireese kuba amanya ebintu ebinkolera aleese keeki azireese aleese ebintu ebyenjawulo n'abireeta najja kufisa ffe tufuna time ennungi ne tujjawo eyo embeera tutandika okukolegana nga abali mu bizinesi. Yakuleetera ebintu ebyo nekiruma omuyimbi omu gwe bayita Green Daddy.
simanyi mayinza okuba nga oba balina so simanyi lwakiba kyamulama naye Green Dad yandibadde anjagaliza bwe mba nfuna gwe wali osanzeko ssente osobola osanze masanganzira n'ozirekawo n'osanga miliyoni ya ssente awo ng'egudde masanganzira oyiza ozirekawo kubanga ssente eroga ssente mukisa oba ozifunye gwe genda ku dduuka ozunde masanganzira ogenda ogulwawo oba tebakuwa kyoyagala bakikuwa so kati fire mu mbeera eyo tugambe nti manager Roger yakwegula kokagamba manager Roger nange mwetaaga okitegeera naye nga omanyi nti nze ndi muyimbi okitegeera nti waliwo tulinamu ebyenjawulo nti ye manager ate nze ndi muyimbi era bwona tusanga tojja musanga stage ng'ayimba ojja kusangayo nze ate ye ojja musanga mukola ki mu kumanaginga kati abasajja nga abo balina BD kubanga manager Roger oyo kyennenyumirizamu nti kana akazanyo k'okuyimba nze nakola ki nze nakamuyingizaamu nga bona osanga kyaliwo omuliiramu n'omugamba nebintu byokujja ku interview osanga omuntu ku interview nekuba abafolomi ne bakufolominga okitegeera ebintu tuwebito so netufuna obudde nga munyumiza kuba yali ayina gyalina okunyabulira ssente Roger si musajja mubi just nti buli omu ayina oluusi ensobize ng'omuntu naye byakoze abikoze ate era kyakola kati Green Dad muto wange Green Dad y'omu ku baali mu group gye twasookeramu nga batabani bange era be bamu ku bagenda ne manager Roger nga tusplitinze naye awo simanyi ensonga zaabwe lwakyamuwona naye ye yankwirako naŋŋamba rasita ffe tugenda kulwanira ketalo kubanga tumanye ebintu bingi nnyo Roger byakola ne bino bwebiti nebaga nti tetubiddamu okitegeera tufokasinge ku kikola ekiddako Green Dad jangu mu studio kuba tulina wali sound baga twakikoze ku batabata jangu tukole ki oyimbe tubemu ebyo tuyimbe music ali positive kubanga kiyamba career zaffe abantu bonna bayimbe music w'entalo music w'okulwanagana nawe olaba gye bali respect olaba abantu bagamba bane mu respect babebe bane mu respect naye musically tebaagala kuba abantu gye baagala music waabwe naye bo bagamba kati respect ye bwotajje waffe kyekitwalisa okubanga tulina bwetwakovidde okutagabuze naye nga waliwo byotagenda kuvaayo kati ino industry ya buli muntu kuvayo mu kamera olage kidogo bye ate okuyimba nga tekuwera okitegeera kati okuyimba abantu tebakuinvestinga mu bwe bainvestinga mu kulaga ebintu oba byabugagga oba kulaga kika kyokuyimba wekola ki wekuseebengeredde ekisembayo omuntu wagamba nti ekikutwala wa manager Roger omanya notisi ziri enka ezo ennyimba enkyali ku nnyimba nga bwe nava ku manager Roger maye ennyimba zakayimbibwa zisinga zinayimba nga ndi nayo just nti obaako bondi n'omuntu ng'omuntu omwakwatagana nga wali olabyeko omukazi nemwekyawa emyaka 5 tomalabanga ne bamala ne baddawo nga myaka 5 mwekyawa mukazi oba mwasiza zadde n'omwana naawe oluusi ozadde naye nemumala nemudda kuba mwali mwabondinga bino byogenze n'ozunga n'okola kyobulidde okufuna alinga oyo kati bwe kityo Uncle Baffa tulaba abayimbi federation balwanagenda mu parliament ne wuma naye tetulina we tukulaba tebikolera byebafiirira munnange mwendi nnyo naye oluusi eba bad chance kati mbaddemu obukosefu bwa wiiki namba ebintu ebyagenza okubaayo nga twetegesa tukoze eki naye ne tutasobola nga ndimuko obukosefu federation etuula wali mutongole oba night twagiza era ekulemberwa omukulu Eddie Kenzo waliwo ebintu ebimu byesimuwakanyamu kuba mumanyi bwakola ensobi yeerabisa omanyi guno omulembe gwaffe tuli mu kwongerako olwana kuba nga obaako kyoyongerako si kujjako kati Kenzo ekitiibwa kimwakwatwataka ffenna byakoze agenzeewa tosobola kugenda mu bintu ebyo oluusi nga waliwo element eziremu abalala nga omuntu omu azikola ne woba nga oyina gwe omulaba nosanga apenetratize mu bintu ebyenjawulo so Kenzo federation agikulembedde ereesewo one love oba ereesewo okukwatagana ebintu ebyo ebadde bibula nawe okimanyi abamawulire mwatuleka dda mwemukwatagana gwobuuza ebibuuzo laba kamera eziri wano okitega naye ogenda maliriza naawe obikoze eki obiraze kubanga mukolegana content y'omu so kati bwekityo Bafana olowooza kino si kyekiseera uma yeegatte ne federation era tujjamaliriza twegasse ebibiina byo bibaawo nga bonoga nti waliwo ekibiina n'okulusima nayenalemu naye tusigala eggwanga mu Uganda ffenna tulwanya kimu Uganda ekoleki entereere kati kitegeeza nti Uganda okutereera kujja wamu ne tuyisa gole mu ffenna kyetwagala music atereere kuba tusaana nga ffenna tumalira music atereera nga tusasula naye kati mumuyinza obutayagala tubokya buli ddakiika
Lubalaga nti bali abagabo basudde boogerako abagabo yaboogerako basudde muri bakamenya olabumegaganenedeko ice okay ono mami yaffe yakabi ya spice Diana twakoze neziryaso okuba tugenda kubatambulamu endongo saino